Honored to meet you today here. Huawei kampuni y'Abachina abakugu mu tekinologiya n'ebyuma bikalimagezi ng'ekolera mu mawanga agasoba mu 17 era ng'emaze emyaka egisoba mu 2 mu Uganda. Olwaleero akulira kampuni ya Huawei mu East Africa, Eric Dong, akyaliddeko Ssaabaminisita Robinah Nabbanja ku woofiisi ye mu Kampala. Made in Uganda. Dong ategezezza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nti kampuni ya Huawei essa ssente ezisoba mu bukadde $11 obwa $1 ku byenfuna bya Uganda buli mwaka. Over the past 5 years, we have paid an average of $11 million in tax annually. And our proportion of local employees have already increased from 10% to 80% recently. Ono era ategeezezza nti kampuni yaabwe ebangudde bannayuganda abasoba mu 200 mu kukozesa tekinologiya. Train about more than 20,000 students through the ICT economy, and 8,000 through our digital track program. One of them is the natural wealth. Uganda is gifted by God with fertile soils. We have abundant natural or freshwater bodies, including the source of the Nile. And River Nile is one of the largest rivers in the world, or the longest. Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bano abasabye okusikiriza abasigansimbi abalala okuva e China kubanga Uganda lyerimu ku mawanga agalina enkola ennungamu eri abasigansimbi. Under digital track, we have trained over 8,000 people in rural areas, including Kakumiro in ICT. And I know you have a target to increase the number to 10,000 by December. So this is his new role. Under the Digital Smart Village, I have been informed that you have established a pilot solar mini grid in the Buhadio village in Butareja. Ensisinkane eno yeetabiddwamu minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amawulire ne tekinologiya Godfrey Kabyanga.